tusomesa tubulire ko tomala katuyitako buyisi waliyo senga bwensinga okwagala senga zikula nangalo oyo mbadde nsaba osooka osikke oyo senga zikula nangalo sokolere senga ebimu kwetugenda okusomesa ngenda kumyanya abakazi okulyolera we bali kuba teri mukazi amala musajja wabula osobola omuwumulizaawo bw'aba akwagala n'awumulira ku gwe nalongo totusiriwalirako ekyo abakazi bakimanyi tebakimanyi bayomba mugenda okusomesa bingi otokimanyi nti amaka gasinga abasajja tukirizibwa okujja yiye ate mwe mulina okuleeta abakazi kubanga abasajja ekitusumbuwa kuleeta mwana wa munno n'omuteeka mu nnyumba mu kisenge nedda n'omuteeka mu kisenge ne mumaliriza n'okwata ku buliri bwo nga bukalu mugakati ono yakiryeki ekyo ekisinga tulumya omutwe nibye nedda abasajja bakubye wama abasajja abagamba kyekitusumbuwa mu kuba engalo sokonje n'abakazi balina ensonga zaabwe ensonga zammwe ziri kojja kimbo waabayita muganja abamu muli batono nnyo ate ekyo ekyobutono kirala oyagala oyingira puulu ng'ate omanyi kubuka ekyobutono muli banna nedda lisako parking space eyayibusaamu esobola okupakinga mu kifo badde tuleera tesobola ate ekirati kati oyinza okulowooza nti ibusaamu yentono kumbe ibusaamu wepakinze wabeerawo tuleera bagaite mweraliikira nnyo tuli kwani wakojja kimbo omwana olyakubewasolisumba onaleka abadde agamba nze neŋŋamba ono teyamanya kankuba akalala abasajja tetukooye batubulira amazima entuufu sayizi mwagala ki entuufu sayizi mwagala ki tunoonye oba fuuti 17 tokwatako sayizi mwagala ki kati mwenna kyentegedde mu bulamu naye mujje wakiko fe kituufu kuwoota liitanga 7 fetetunoonya twagala kuwoota liita 10 eri awanise omukono agamba ki liitanga 7 dabayo banayanika enkya sokolabe webaka ku buliri nga munno yasuze wano n'okyuka nga wakalu andisi kakyuke ngambe maama bito omwana yanika waliwangakoya gyonasuze mu kaloogi kaloogi bwenasuze nga mulimu amashooti abasoose oli mulokole bebanange haleluya haleluya nenda nawe olindako akasembayo ng'ogenda muwa akazindaalo abasajja tulina kyetukooye ow'ebyuma tokubanzira ensonga zammwe abasajja kyetukooye tuyingira mu kisenge ku budde bwe lumu ne tuyingira ffenna buli omu obugoye n'abusuula eri ku budde bwe buki ne tuyingira mu kintu wali ku budde bwe bumu naye nze eddakiika z'empunzisa ate nga kungamba tonnatuuka ngali kati awoddamu awo mugati awo wabeerawo okyawo nze sikyebuuzi kikyemwalekawawo nze sikyebuuzi okyawo naye abakazi ne mundeka mu bintu obwomu oyagala tukuyingirako uno ayagala okutaasa ate manyi mu nkwanga olimu omu omusweku fujeyo omusweku omulala kasasalongo yantwala nalongo muno owennene akayamuiga baba tebavuze bulungi emotoka eba tetuse weina kutuuka wabeerawo okyawo aba atuuse watuufu kyagamba olaba emmotoka ogirinnya n'ogirinnya n'oteekamu nerungu naye ng'omuntu agambaawo naye kambeeko kyenziramu mwami kose tuvugisa bubi ebintu biri bibiri lwaki mwagala nyakamalaza sokoleke abantu mubasa abantu bane buli muntu tegeera eggwanga lyowasizaamu nze ndiwesembabule salongo singa ikono munafu singa tannina sembabule kozi nekantereze kozi initially mawugala Uganda kakana abantu mulina amawanga gamugambe mugamenya mawugala wama teyali mu Buganda twawanga okitegedde nze singa gwange teyalina mukono mugumu kinga amaka
wakati oyagala akola ebyo ebyembalala mwetegeko n'obupande mwetegeko obupande olaba wano nze nga tukyakuba ebidongo kantereze twatuuka embalala eyo kabwemo eriko ebisakula nebuuza tuli ku TV live kankikugambe kina tolaba nti gwogamba nti muli bawa naye ate abawano mwayagadde nnyo embalala naye nga lete muleeta byambalala abawano mwayagadde nnyo embalala naye temuleeta mata kale awo tutegeddewo naye lwaki waliwo ensonga endala mukakale ensonga zonna nzimaleyo ngende wabala kuba omuzindala ayisewo ensonga yo tukuwa muzindala ekirala bakyalamu buli mukyala ali wano gendako ewakoja kimba omujjanjabe UTI waliwo oli omwami alina kyaka aliwa mujjanjabe ku UTI batandise otujja ku bintu ebituwoomera lwaki kakati senga badeeteesa ensonga eno osooka ozikuŋŋanya kojja kimbo wakomewo ensonga ya UTI omanyi kyetugobako ebagoba ku kintu lwasa muleke kuyiga byakwekwasa mujja n'obukebera njakutaka kojja Kimba wa Herbal Research and Clinic Training Center byebakola biibyo bridal shower, body shaping, manpower, ayumbatule ulcers, bakansolinga ne penis enlargement. Ekyo tekiri mu Luganda. Penis enlargement. Ndodo byogere nga mbivunula tutandikira ku penis enlargement. tandika gyotandikidde wotandikidde Bridal shower kiyita genda maaso body shaping nekyo kiyite yogere olusungu manpower amaanyi g'ekisajja kiki genda maaso gabakanyamaga amaanyi g'ekisajja aga bunduki ulcers kiyite counseling leeta penisi gundi bwoti gyenjagala penis enlargement okulenga ebinywa by'omusajja genda maaso balenga birenga abaswego ladies and gentlemen